mwaka ku YouTube channel munyenye yakuze okuseeya yake era nga tuli ffenna bakwatira wamu muri mutyaba mikwano njebaleko olwaleero nga bwe nabagamba nti tuli bakudda nate okumaliriza ensonga za Aisha waawe zituuse we wano sitola yonna mugirabye gye tuvudde tutambulidde kutuuka mu bakadde bye boogedde byonna naye nga bwe bagamba nti tosala gwa kawala nga tonawuliriza gwa kalenzi tubadde tulina okusooka okuwulira ate sayidi eya Aisha oluvannyuma lw'okufuna ennamba ye agamba ki lwaki yatuuse okubanga ddala akola ebintu ebyo byonna tumunoonye nga tatuwadde ku kifaananyi kye yeeganye nti yabadde takirinaawo passport namba ye nti tagimanyi gaana atuka okubanga atubuzaabuza mu ngeri eyo ate nga abazadde bo balaze nti ye yennyini bamutulaze n'ebifaananyi erinnya lya Facebook ng'akozesa ddala mu mbeera ezo zonna nga tubuuza ddala ekigendererwa kya Aisha kiyinza kubeera kiki okwebuzaabuza okutuuka awo atuuka okusaba obuyambi ng'alakaaba nga bwe mwawulira mu mbeera mwe yali nga bannange nga nammwe bwe mwawulira ka audio ako bwe ntyo nange bwe nakawulira oba oliawo n'okusingawo nga tekisobola kukuleka nga weebase kikubagula oyambe omuntu oyo okumusangulako ku maziga Mukama adde mulungi ekiseera kyonna era abeera mulungi era ezo embeera ze mwebaze otusobozesa okuba nga tutuuse ne ku bino ate mwanaatu byanfuna ng'omusezi agula essuwaani era mwattu bino byewuunyisa nnyo nnyini ddala nawulidde ng'amaanyi nange agampeddemu naye neŋŋana nedda Mukama yali andaga waliwo mu bubaka nabagambako nti nalabako nga ndi mu kujaguza wakati mu bawala abeeru nabibanyumiza abangobeera ku Munyenye FM naye mbagamba nti nali wakati w'abawala abeeru ng'omu ali wano malalo naye nga ndi musanyufu nnyo ne wajja wabaayo omuwala omuddugavu gwe nalaba basindika okujja gye ndi gwe saamanya omanye ebintu bya Mukama ebimu bibuzaabuza naddala ko abo ate abatabimanyi bibalumiza ddala omutwe naye abamanyi ebya Mukama kyenjogerako omukitegeera so okuwa obubaka ng'abusabise n'otabutegeerawo mu kiseera ekyo naye mudda ne bukugirayo bulungi amakulu munnanga omuwala omuddugavu eyali mu kifaananyi Mukyala Mariam nkutumidde nnyo kankwatula erinnya tewali buzibu bwakoze era nga naawe wakkiriza omanyike mwaba abayambi Mariam oyo yali omukyala omuddugavu eyali alabika nti bamusindika okujja gye ndi ampe information ng'era bambi bino byonna bitukako gwe watuconnectinze ku browser oyo naye atuyamba otutambuza era atwongereyo gye twatuuse Aisha ebigendererwa bye njagala mbyewulire mmwe bennyini nga sinze abinyonyeza lwaki yatuuse okwagala okubeera mu mbeera eyo mwe yeetadde tumuyambe okumugjamu mwewulirireko nammwe awo nno we mugenda okutegeerera nti ensi yeetaaga kusabira ate nnyo kati kano ke kasooka Aisha yennyini ku nnamba ye gye batuwadde ng'ayogera mu ddoboozi lye buli omu nkusaba owulirize bulungi ebintu bino nze okusinziira we nawulidde ebintu bino kiri bwe kiti kubanga omuwala abiteekamu egundi era ayogedde ne bana abeebweru ne bana abaabukedde bonna ate obitegedde biri ku ssente nze nkuwa nnamba ye ompulira omuwala ng'omugamba nnakulabye ku ki ku gundi ku social media naye omuwala oyo omumanyi kubanga omuwala ye yagamba singa tumanya bumanya ewali abaana b'oyo omulambo gw'oyo omwana ne gunaaba tegukomyewo kubanga jjukira mbu omuwala baagamba baamuggalira mu nnyumba ye baamutugira simanyi baamutugga kati mbu omuwala yasangamu emirambo emira ekitegeeza abafa tebabajjaayo ekitegeeza omwana amanya nti kale omulambo gwo gubule naye otulaba abaana be gye bali abaana be yalambye tole gye bali omukazi omu webweru n'agamba nze ndi wamu nammwe noma n'agamba ndi wamu nammwe jjukira basonda ssente kati woba oli siriyasi ng'okakasa nze nkuwa nnamba gy'otandika nayo okitegeera nkuwa nnamba nesikomooko neekusindikira amaloboozi gange n'obeera nago kati gweomuwala omutukako booti amaloboozi oba olina gamuteekerako nga galaga nti bujjo toogera okitegeera nga jjo toogera kati nga gogenda ng'odiringa na muntu g'ogamba eyo oba omufunye oleka tumuwuliridde mu kati gwe mugenda osituka n'omuwala ono omukazi okugenda eri ewali abaana
nga bwe kimu tumaze okkiruka okitegeera kubanga zo ssente weeziri naye azannya ddiiru y'ataliiwo. Mubyawuliridde bu audios bwo tukyalina kirungi bumpiko obugumiikirizika njagala mbawe content yonna naawe weezuulire Aisha ekyabadde kimutta nsimbi kyokka zennyini ate eyazaali mu kunoonya gy'ali oluvannyuma lw'okuzinoonyeza ebbanga ly'amaze nga newaabwe bambi tabawaako yadde obuyambi aziweereza mwami we basanyuka ne badigida ng'abakadde yabeerabira. Omukyala mwamulaye maama we tali mu mbeera esanyusa ebyo tujja bitukako naye omuwala ebbanga lyamaze ku kyeyo abazadde ssente ye bo tebagirabako mu bo eyiye tebalina kugikola ki kugiryako. Nkyabaweera ddala Aisha era nga nsaba tugumiikirize tusobole okumaliriza ebintu bino nga mwenna muwulidde. Kakati mwannyina oyo ye Aisha kennyini yayogera audio zenkuweereza ekyamazima yaŋŋambye waliwo abantu abali simanya yukyaba infact ngenda kusindikira audio zonna ziwulire bakusuubiza okuwa ssente okulabirira abaana ba Aisha era nga ye ayagala tugende tufune omuntu oyo mu kyalo ngambe nti nze gabadde asindikira ssente nga nzitwalira abaana tufune omuntu oyo ne mugaya ezo twali zijjeyo ne banaatuwayo $8,000,000 oli gwe tufunye tumuwaako 2 n'angamba ekyamazima oyo agenda sigala afuna ssente ajja tuyitamu ne mwagwe tufaayo fene bwe tufunako kye tufunye ne tukola ebyaffe kati awo naye njagala kumala kumulayiza okumpa ennamba muga neefuula ayogera naawe audio zetunayogera naawe nga akola kiyinza yeefudde omuntu w'oli zonna nazo nzimuwe then tulyoke tufune ekiri ddala emabega w'ekintu kino. Eyo mwannyina yennyini gwe yakozesezza ng'ayagala balabe butya bwe bayinza okuzannya ddiiru eno egguke okutuuka okuba nga njawula nze ssente ku lwabo abeewaayo mbu okunnyambako okumuzuula wamu ne famire ye afune obwenkanya ate yeemu yabadde ayagala okulabira omukisa okuyisaawo ebibye bye yeeyagaliza. Temwerabira waliyo abaana eyo abakaaba ebyaddala nga tebalina namwaganya naye muwire Aisha yabadde ayagala ebibye okubiyisaawo nga talowoozezza ku balala. Waliwo endala yiino olawo ensiriwalira kankubuulire nze bino ebintu sijja kugamba nti oba byabadde bitya bino ebya ssente byo weebiri byo mbiraba kubanga ono omuwala yalitwala ebintu ebyo ku mawulire owulira yagambye singa n'azuula maama w'oyo omuwala eyafudde ayina abaana olwoba abakyala abali ebweru eyo bali London Sonya bali Ludda abayegambye bagenda kukwataganyiza wamu bayambe abaana abo bayambe famire eyo buli kimu bajja kikola buli kimu ekitegeera kale muli neŋŋamba singa wabaddewo omuntu wallayi naye nga bwe tobisobola wano we nakugamba tuzanye ddiiru tewagaana bwe tobisobola naye nga ate singa kiba kisobose nati kati olaba nze abijjulula kubanga tinze abagamba nafa nze abagamba nti nfudde nze embeera eno nga nsirika bwe oba okitegeera eyo nga gweotambuza ddiiru g'ovayo ng'obagamba omuntu oyo omumanyi era kituufu n'okufa yafudde abadde mukwano gwe ate nga tobagamba nati oba tata abaana obagamba abadde mukwano gwange nze mbadde nze abadde ate yasindikiranga nze ssente ozitwalira maama we omuntu tumufuneeyo omukyalo eyo okitegeera tetunonyayo omuntu nga tumuteeka eyo n'obwana oyo ye Aisha Nalubega Nakatogwe twogerako omulongo ng'ayina munne na babiri n'amatovu omukyala we bava mu Nakayenge e Butambala bikyali biyonji n'ekirala kiikino
Aisha Nalubega gatogerako oluvannyuma lw'okutegeera nti tumutegedde olwa audio ziri we bazimpa forwardingidde n'atugwamu nti waliwo firimu eri mu muzannyibwa n'akola aka audio akalaga nti essimu ye efudde oluvannyuma lw'okukwata ku nnyindo alage mbu kati ate essimu weefa ate gwa nnyindo yeewulika kugamba tibitigirikika naye ng'ekikulu mu kyo omuwala oyo gwe yateekayo bulijjo gwe tulaba oyo yennyini omuwala gwe yagamba nti mukwano gwe y'oyo yennyini Nalubega Aisha era tubadde tunoonya muwala mukwano gwe naye nga gwe tunoonya yoyo yennyini gwe tunoonya era nga nfunye omukisa nti mu kifo kati ssaawa zino ye waali waliwo abantu babiri mu kiyumba mwali ali bulungi waliwo abawala babiri n'omukyala ngenda mubalaga gwali naye awo bwe nalaba nga beeru mbali wakati tujaguza like ekyali kiraga nti tebalina na nnaku yonna. Aisha Nalubega mulamu era eddoboozi lye muwulira lirye bwe namuwegeddeko nange ku ssimu yange nze nadde neetuumye omuntu omusajja Tamale ow'Emityana. Aisha ne yeewuunya nnyo okulaba nti nfunye ntya ennamba ye ey'essimu kubanga ali ku nnamba mpya oluvannyuma lw'okutuwa ennamba eri gye yakozesa nga nsaba obuyambi bwe yagijjaako yayina pulaani B ng'alina ennamba ey'okubiri. Ennamba ya baba gwe yatuwa yali yatuwa ennamba ya baba gye yakolako mu kiyumba n'avaayo alyoka agende kati ndowooza eyo gy'ali. Bambi omusajja ye baamukubira abapoliisi b'omaani nga bamubuuza nga we nabagamba yeegaana n'agamba omuwala oyo takyali wange simumanyi. Kitegeeza nti Nalubega Aisha nga bwe babagambye nti si gwe mundi ogusoose okwebika guno gwa kusatu azze akikola. Omukyala oyo si muwala mukulu era ku feesi akiraga nti mukyala mukulu. Oyo amaze okutegeera nti tumutegedde essimu ye n'eryoka efa era nga bw'etyo awulikika bw'etyo ng'efudde. Kakati ebyagenze mu maaso bye bino. Okamala okwebaka tujja kuyitamu ekyayi tujja kuddamu ekyabbulo asooke ndebake onatata tutunumba agemasa tutunumba akasooke ndebake tujja kunaotogera ekyo olabye otya otogenze. Kati audio endala ezazzeeko zibadde aziweereza mu inbox yange eziraga nga ye kennyini ategedde nti tumuguddemu nti yatya okuvaayo mbu okuswala kyokka era sitiri omuwala oyo akyalaga mbu mu kiyumba omwo mwe yabadde agambira mwe bagenda omutta mbu yamaze n'atolokayo n'avaayo kati ali ku embase y'Omaani naye mukama simanya ali ku human rights simanya embase Omaani tewaliyo embase ng'agamba we yatya okuvaayo ng'abantu bajja mmugeya mbu ayonsa endiga kyeyava asalawo akole bw'atyo mu budabyo mu biwulire njagala tuve wano nga byonna tubitegedde. Omwana oyo kalina katemba ekambawulirizeeko kwono omuwala Mariam Katini eyatuwadde bulaza we ndyoke mbawo eddoboozi lyayisa ng'ayogera nange mu inbox. Ate abadde tasuubira nti tugenda mu katemba. Omwana oyo kalina katemba. Ate abadde tasuubira nti tugenda mufuna kati. Okimanyi ekyo nti abadde tasuubira nti tujja mufuna. Naluli nno bw'atyo bwe yasooka kati luli nze nalikodinganga nga ye ali kutayipinga butayipinzi nga ndaga bwe mugamba nti oba oli bw'aŋŋamba mbusimanye ndi wano nze era ŋŋendedde ku mulambo gwa Aisha nga tayipinga nange ne mulikodingira ne mugamba njagala okuba omulambo gwa Aisha simu ekifaananyi n'essimu ye okimpeereze okiwulira koje tebanzikiriza era ndikwebba bwe byogikozesa ne mugamba ekyambuusa ku kuwe yali brother we sabo ng'atuvuma n'atuvuma obusiru omwana oyo omugeye n'agenda kubeera nku ebyaddala. Oyo ye mukyala Mariam eyatuyambyeko ennyo okutuwa ku butale tuyinza okufuna ennamba ya Aisha era kati mbawa ebisembayo ng'ayogera mu inbox yange yennyini ebyasembyeyo audio ziri bbiri muzigumiikirize tumayirize ensonga ya Aisha tugiveeko nga mutegedde omuntu gwe tubadde tuyamba yaani n'ebigenderera ebibadde ki olwo nno mulyoke mulekeraawo okuddamu oba oli awo okunenya abantu nga baganye bambi okuyamba olumu bayambako naye ndowooza be bayamba nga si be batuufu tusigala tubateeka mu ssaala naye nga muwulireeko bino.
audio ze yampadde omwana muwala ezanviiddeko nange omuweereza akayimba ke bayita entalo zo zikwase Katonda nga ndaba mbutuufu nina kukola ekyo. Yampeereza audio. Aisha mudoboozi lye ng'ayogera mu inbox yange nga nze neefudde omusajja Tamale omulo ne yeewuunyisa oba ennamba yange ate ye takyagimanyi ate oba yabadde agenda kugaba nnamba ki nga tasobola kutegeera olw'okuba naggyeeko profile pic kubanga ye olwamala okuŋŋamba nti oyo abadde ku profile pic sinze abadde mukwano gwange ekifaananyi ne kivaako there and then tekyaddamu kulabika era we yamala okwogera n'akiggyako. Kati Aisha yono ng'ayogera nange nga Tamale ow'Emityana nga tamanyi mbu nze gw'ayogera naye. Olazeewa essimu ngenda gijjako ngenda kujjako essimu owulidde akawala kaŋŋambye nti bw'omala okwogera n'oli ojjako essimu ngenda gijjako kuba omuliro gujja kuggwako nga sirina gye nkyajingira saagala kwogera n'abantu. Mukwano nze we ŋŋamba abaana ate abaana be bajja ku gundi okwo ate we bagamba mbu neeswazizza mbu nenneebika biki mbu nenneebika kati kweswaza ki ddala kubeera kweswaza ki bannange kuno si kweswaza nange nabadde nnyina obulumi nange omuwala bamutanajja namusanga ku gundi ku social media okubambi ngate nga ndaba asobola okukola kyokunnyamba kati abaana bagamba neegize neeswazizza ate nange bambi saamanya nti Nadia agenda biteeka ku YouTube saamanya ate nange nabadde mu kufa bannange bagamba abaana neeswazizza sikyagala kwogera na muntu yenna mpulira byantamidde ddala wabula kaneerwaneko nzira ewaka kyekikulu ekyo mukwano mbadde nsaba busabi ojambe otunoonyezeeko omuwala oyo bambi mbadde mwagala gye sinze njagala omugale woba omulabe mugambe gyendi ndi mulamu nesaayoda mbadde njagala mutuukeko e Uganda era nja mutuukako nsha Allah. Ewa bosi wange navuddeyo bannaye mukwano navuddeyo sikyaliyo tuzi location ya Lebbawo gamba we tuli mbankuwa n'engeri twavuddeyo navuddeyo siriyo. Yo Aisha Nalubega Nakato omulongo nga emboozi ze azikyusa bambi bw'atyo kubanga waalirira okufunayo obukadde nebuva 8. Aisha maliriza nga ngamba ekifaananyi kyokoze nze kennyini oyagadde okunzitira mu firimu eyo naye nze ndi firimu sitasobola fiira mu firimu kati gwe kibanda era gwe badde olina okufa firimu bambi n'ofiira mu firimu wazannya bubi eyakubalidde omuzannyo sitaani mugobe mugambe talina kyabuwanguzi kyalina kuva gy'oli. Mu kusooka nga bwe twatandika okuva mu lubereberye wajja mu inbox yange ng'okaaba kyansikiriza okuwuliriza n'enkuwa obudde obwo nabwo ngenda bawaayo nga 2 bwokka bwe byatandika ng'ajja mu inbox yange wakaaba amaziga mangi n'enkusirisa ombuulire n'otandika okuba ng'asirise onyinyonnyole ntegere ekikabya bwe kityo nakuwuliriza n'ensalawo nkole nga bwe wansaba saakola musanvu. Wakubadde sitaani akozesa naye waliwo olumu lw'olina omuwakanya nagezezaako kuyamba nkwatuza obulokozi bambi nenkitegeera nti wabadde teweetaaga bulokozi kubanga ebintu babadde ozannya bizannyo. Aisha nze gw'ozanyirako ndi muweereza wa Mukama eyakoze training. Mukama yaŋŋambye nkuyambe ng'alina ky'ayagala ntuukeko nti singa wabaayo omuntu oba oli awo anaaba ayagala okukuyamba nesisobola kale oleme kunyiigira kubanga nkoze ekyange nga bwe nkikoze mu butuufu bwakyo kuzuula paka gye weetutte otuuka okufuna ennamba eyo gy'obadde olowooza ng'abantu abatini 2 bokka abagiyina bwe weesiga ate Mukama n'abakozesa ne bavaayo okuyimirirawo ku lw'abalala bwe wanisa emitima okutuggyako ennaku n'amaziga n'otteekako bunkenke Aisha bw'obadde ottaddeko mukyala gw'oli mukulu tokulanga odda mabega eyo gy'oli waliyo abaana abafa babonaabona wayagadde kati ensonga zonnene bano abatwala abantu ebweru bantwalire mu kifaananyi ki mbattire akatale kubanga abaana bafa eyo
tewaliyo bafa abaana bafa abaddala abatuufu gye bali abafa tolina buzibu toyonsa ndiga tebannakutayako wadde okugamba nti tekayo ennamba emu newuunya amanyi ga Mukama lwaki balonze yange gwe alina famire nengaka ndeke Mukama nkozese bwe ntandika ekintu nkiggusa tewategedde bunene na buzito bwe nnina kubanga bwe wantunuulidde nonjajinga wandabye ng'akawala akwa bulijjo bwe butyo mundaba nze si bwendi kamba bikwireko ekyamanga maliriza tojajinganga ekitabo by its cover because emabega waakyo obanga okibikudde tosobola kumanya mpapula mmeka ze kirina oba na butya bwe zifaanana ndi mutono mu ndabika naye ndi munene mu kuzitowa nzitowa nze ndiko obukuumi bwa Mukama atasobola kumpaayo eristaani nabadde ngenda kutibwa accident naye bagambye Aisha wayagadde nfiire mu firimu eno erinnya lyange olitti olw'abo abantu abatwala abantu ebweru banjeyo banjireyo enjala okusaasanya amawulire ag'obulimba kiki obadde otegeeza mu kyo obadde olina ka statement k'oleese mbw atuyiteko nkwano siri wa famireyo kyekisooka sina gwe nkompitinga naye mu bya bugagga nti nno twakola endagaano nti nze naawe oba oli awo waliwo omwayinza osooka okulokoka so mukwano wejjeemu ebyo ebintu byenge obutaagalize fubitizi obulamu bwo bukulongokere era nkusabye nga ngamba vaayo weetondera ensi nkusaba ojje mu inbox yange okoleka odiyo aketondera abantu abamaze obudde obusente bwe twataddemu bwonna bwe twasaasaanyizza bwalikoze ebintu eby'amakulu tuli mu kusondera abaana batalina bisabika bagenda mu periods ne babeera eyo nga tebasobola kutambula olw'okubanga ensonga ezo bangi tebalina byakulya sente ezo twali zigulidde abantu ne bamala omwezi mulamba nga balina emmere waliwo abaana batalina byakwambala abantu bali malwaliro tebalina naddagala ligula mpeke abamu bali waka sente ezo zaalikoze ekyo ne tuyamba abantu abanaku naye ntuzisaasaanya bw'otyo nga Aisha ozannya firimu kati golowooza tuli basanyufu wenenye eri Mukama bwali nti asonyiwa buli ayenenya yatula obulokozi Aisha nkulangiriddeko ng'ensi endaba okukakasa nti kyendiko nakikoze nakuyamba nga gwe gwennyamba onfuulinga nangiridde okimu kigenda okukakasa nti nyambaddeko nange ku ngatto za nnabbi nangireko ekintu kibe ntandikidde ku gwe Aisha nkulangiriddeko okunyigirizibwa okuva eri Mukama Katonda naye takutta kubanga njagala wabeewo embeera gy'oyitamu nga wabadde ogyeyagaliza etuukirire ekuviireko okulokoka erikuviirako okuwa obujulizi olwo nno olyoka oyamba okununulibwa era otukulibwa nkirangiridde ate kigenda kubeera nga tonnafo ojja kukiraba nkulangiriddeko embeera ey'okunyigirizibwa nkubanga gwe wakyeyitidde kati Mukama namusabye akituukirize Mukama abawe nnyo omukisa banerabidde butya omwana ono bwe yajja mu inbox yange kati ninnyo obuntu obwali bumpi mu bugumiikirize olabe lwaki nasituka nyambe Aisha Nalubega yatandika bwati nga ze mu inbox yange olwo talabika esimu yagikyusizza kati tufunye information eraga okuva wa Plaza nti gyali mulamu era ebigenda mu maaso abiwulira n'obiwulira n'okubiraba abiraba ali eyo atema bukulu wange kati nga bwagamba waliwo mbu ali mukozesa ebifaananyi bye amanya bafaanagana eddoboozi n'amanyi kyenfunye wano nkyagadde bwe mbadde embuuza nagambye mwe naabuuza ebibuuzo bwe mundaga nti temulina kifaananyi nze njabba wa bye nnina mu mundage era kyemukoze ekyokubiri munyonyoddeko because nze bw'otuuka ewaffe ku kyalo tejja wange mmanyi yeyankuze ajja kugamba omwana oyo wano ne wano ne wano ne wano teyabanga mutuukirivu wano n'aba muki abazadde baba batumanyi naye waaba yasobola okweka olubuto ekyo ekintu si kyangu tekikoleka okuguma n'osibanga olubuto n'oluwewa n'olunyweza ewuzo bayasibangako mmeka notabako muntu gw'ogambye kiriba kinene so bakadde bange bampita Nahiya wadde yabadde ampita Nadia nange nakubako ekyeyo ng'omuwala wa mwoyo kyekyambagudde neŋŋamba nedda okuba mu kyeyo munnange embeera gyayitamu abawalabu bonna si balungi wakubadde ne balungi gye bali naye yalabika mu nnyumba mwali tali bulungi nensalawo nnyambe kyekibadde kimunyambisa naye mbeebazizza okubeera ab'amazima mwebali kubeera abantu balungi mwannyinaffe amannya go ye gwe Lubega Isima oba Salimu Ismaila Matovu nkweyanzizza nnyo omutima ogwo omulungi gw'oyina omulala ayinza okugaana okubagirayo amazima ge munoonya ate ng'agamanyi n'agakweka bukwesi ngenda basabira essaala ey'owamu Mukama
yamanyi mu bye mwetaaga okuva gyali abibampeere kubanga nze nyinza obutasobola basasula naye mukama twamusabye ne tumukaabirira naye nga munze mpulira nti omwana oyo mulamu ekyo kyo nadde nkiwulira kubanga bwe baba bampadde option yonsa endiga osigaza obulamu oba gano giyonsa ofe olina osiga nga oyonsa endiga gye bagambye obulamu busevingi bubeerewo kubanga tosobola kuwaayo obulamu bwotyo naye Aisha Nalubega obubaka buno mbusindika gy'oli bambi ekintu kyokoze kiinako ensonga gye kinyambye ate nze nnyo oluvannyuma lw'okubanga ogezezzaako bangi nga obadde obalombojja abatakuyambye omuli bonna basinga kulannama ne batakuyamba nze bwe wansabye nawulidde omulanga gwera nakuyambye omulimu ogwange ngukoze ne ngutuukiriza wadde gwe obadde nga bambi tukitwale sitaani yakukozesezza okulowooza nti oba ke katego kayagala ye sitaani okumpitiramu okunsuula tagenda kusobola nakatebuse kitegeeza ki nti nkoze ogwange wenadde nva kubukedde TV juzi nadde ngenda kugwa ku accident nkozesa bodaboda bwe mba ntambula mu kibuga jjamu abamungi boda yazikiridde wakati mu luguudo ng'ate highway negaana okwaka naye ng'emmotoka zijja speed ne zitusibirako ku piki ne zikuba eŋŋombe n'empiira nga mpunzeemu awo piki nga tevaawo ye bali kutaasa bambi omusajja awazaawaza piki agijjako akululade ebbali n'agisamba mbwe yake bwe yayingidde kuba yayingidde eddala nalyo highway tuwonye zino ezituva emabega ne tugwa mu highway endala eziva eri nazo era nezikiira wakati mu kkubo mwana wange nga mwawonye naye ndaba ng'okufa nkulaba weekuli amazima bakwa negezezaamu nga ndaba kwa ddala naye neŋŋamba bwe mbanga ewaka nze ndi mukyala mulokole katonda gwensinza mmala musaba yankuumye Aisha nadde ngenda kufa ku lulwo nga nkulwanirira tekyandibadde kibi naye kati oyina ate abalala bottidde waliwo abaana kituufu ddala bali mu nsi eyo gye muli nga bafa ebyaddala nga tebalimba naye nga tebalina namwaganya gwe guvaayo kwerwanako abantu abayambe kati mukwano muganda wange gweobattidde weba naavaayo nga basaba buyambi mukwano tebagenda kusobola wali badde oyo leeta ensonga eraga nti oba gy'oli tebakusasula tukuyambireko ku bantu bo abaana beetaaga okusoma abaana oyina bangi bali bataano kitegeerekeka nti munyambeko ababiri oba abasatu ebitongole ebiyambi by'abaana gyebiri n'alinoonyeza ebyo n'enkuterayo ku baana bo ne bayambako abamu n'osigaza bonaasobola dani okutta ekifaananyi ky'abalala bagenda osaba obuyambi mu butuufu buli muntu yeesuuyireyo bwannagamba nakoze kyensobola nayaniriziddwa n'enzigulwa buli lugiwe nakonkonye okutwalayo okusabako n'eddoboozi lyo mwabadde okaabira bonna ne bakulanga muwala gwe tukufuddeko ensi ekusabidde Aisha nsigadde nkusabira omutima ogwo sitaani gwe yakuwanzeemu gusabire ng'oyita katonda agukuggyemu kubanga ekifaananyi ky'osize kigenda lunaku lumu okole ekintu ng'ogwe mu buzibu okaabe ebyaddala Aisha tewalina magenda kuddamu kuwuliriza ebyaddala kuluno kubanga ozze okikola si gwe mulundi ogusooka okyusakyusa amannya ate n'otalaga balala nti okyusizza bw'oba okyusa amannya si kibi yogera nti lyerino lye mbadde mumanyiddeko navuddeyo kati ndi ku lino lwaki buli budde kyokola obaako kyowerekera emabega kikyotegeeza Aisha oli mwana mukulu mukyala toli mwana oli mukyala mukulu kati nkubuulirira n'abonna bajja mu myaka gyo abaana bataano oba okuzi ndi myaka 32 oteekeddwa okuba nga nawe wenkananze funa obudde olowooze mu kasenge wooli ofumiitirize muganda wange tokulanga oddagala ogenda maaso abaana be wazaala bakuyita maama omukulu kati ali myaka 18 Aisha kyewakoze vaayo weetondere ensi kati nze omutima ogwange ogusse sikyayinza kuddamu kupakuka kumala wiiki namba gye maze nga sifumba mmere kulya nga nnywa mazzi na bubisikuiti na bujuyisi bw'abaana nga ndi ku lulwo omwana atuuke wako okumbuuza kye nabadde lwaki munyigidde ng'ensonga yo nga sirina we nzija nseko nga maama oli eyo olya weebasa kamusabye akuteekeko omutima omugonvu ogwo ogukaluba gukukyusize osobole okumanya nti ekintu kyokola oyinza obutamanya bambi wa gye kigenda kuggwera naye nekimayiriza nga tottidde balala bagamba omulya mamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna mukama mwebaza tusobozesezza otugata ku famire entuufu abooluganda mwena abafolowinga mwebala abasabye abantu padde transport mukama abaddizeewo we mwajje nsaba mukama abaddizeewo we mwajje sisita wange wa Australia wayimiridde nnyo era ng'oŋŋamba buli wootuuka ng'olaba tezimaze
nkugamba kinaaba nsobodde paka wangambye nti bambi kati tosigazzaawo naye koolinde paka woba naakusasula woonaasanga tuli woonaayongereza nkutumidde blaza e Canada ono omuwala owampereza $5 ekiro oli Saudi Arabia naawe bambi mwebale mwe munnyambeko ku transport nawe mbadde nkonkono okuyingira okulaba nti mbaako kyenkola n'abanzikiriza okuyisaawo eddoboozi ly'omuwala eno neetonda naye nga nsaba Mukama temutwala kifaananyi kyange nga mubi nabadde nnyamba gonadde nnyamba y'ate abadde mutuufu Mukama abawe nnyo omukisa. Nadia kyebale ku mukwano lambo gamba tuli mukwano nga walaba n'ebizibu amazima Nadia oli sisita wange oli mukwano gwange oli muntu munnange era abalala okawedde katugende kalala awatandike nti okugamba buno ayogera mpola kambawe ng'ayogerako nnyoko sitera kulimba naye Nadia ni mu omaani gyenkola sikugamba nti kulimba sikugamba nti ki Nadia ennyumba gyendimu egenda kunzita gwe olabye ey'omuntu naagwa ensimbu ne bakugamba muyonse bannange endiga eri egwa eri ndiga yo egwa ebisimbu byayo ne bagamba giteekeko ebbeera eyonke erekeraawo ate kuoli kyogera tugenda kutta kuoli kyogera tugenda kutta neyekwererera okuba obulungi Nadia nsobola olaba nga funa ensangu ezo nsobola ozimba ennyumba Nadia mpulira wentuuse nkooye nasalako ku buyambi eri omukyalo ono omusawo w'ekinnaasi atali mama Fiina omuba mutasenga kulannama bannange tebannyamba obula bangumye bugumye ne bangamba kati onookola kiko awo katini nnyo muwulidde ng'agamba nti tebaamuyamba wabula baamugumya bugumya kyokka mu odiyo erimu ekiraamu alaama agamba nasabako kusenga kulannama ne bbaawe oyo gwayogera erinnya nze sirimanyi naye tebannyamba baagibikula bubukuzi ne bagirekawo tebanziramu mwena agamba nti yasabako senga kulannama ne bamugumya mumpulirize bannange la obuyambi eri omukyalo ono omusawo w'ekinnaasi atali mama Fiina omuba mutasenga kulannama bannange tebannyamba obula bangumye bugumye ne bangamba kola kati onookola kikola nti okudda e Uganda okuswala njagala nzimba akayumba nange famire yange ebeereko obulungi Nadia amaziga gampita kasoke mpu kasoke ndowooza nkolinge ndowooza naakonyumiza bulungi yanyiza nnyo mukwano nedda mukwano sitera kulimba ng'emazima amanya gange bapita Aisha Nalubega ndi kuno mu nsi ya Omaani mulundi gumu era nali ngoberera nnyo bino ebya social media omanyi mbibeeramu nnyo nnyo nga bw'owulidde bw'atyo Aisha Nalubega agoberera nnyo ebya social media eri abibeeramu nnyo bw'oba ng'owulidde eddoboozi mu katambya kadde katambula kalimu nnyo okutumira SB4 nnyo yamutubidde nno bambi ne mama Fiina bandabire SB4 bannange bandabire nga bambi kituufu addala abalaba ogutali musango naye tuwunzikanga tumaliriza bwe tuti nti bakwano ebintu by'okufuna obufunyi si birungi ate biwangala tebibaamu na mikisa ebintu ebikolerere bye birungi kubanga bikuwa enkuuma osobola obisigaza buli woonayagala okufuna amangu bangi bolowooza nti ojja kubafunirako gwe nga sitaani bw'anabakulumangamiza nga bambi baliko obukuumi bwa Katonda kati nga nze tolinawo osaba kompyuta era mbasuubiza obbaweereza mu bwesimbu n'obwenkanya nga siinako gwe ntiikidde naye nga mmaze kutuuka ku mazima nga ne kino bwe kizze kituyambye okumanya butya ekintu bwe kizze nti tetugenda kukisuzangako tusule enjala munnange
tugenda suliramu n'abantu enjala ng'ate betusulira be b'obulimba kati tusabire wamu sitaani gwe tuba tujjawo oyo yeegulumiza mu baana b'abantu okubaleetera ate okubakozesa ensobi munsonyiwe neetonze munsaasire ku lw'abantu bwe naleetedde okumenyeka emitima ku eddoboozi ly'omuntu oyo naye olw'okuba nange ŋŋambye ekintu kino sirina kireka bulesaawo tankiwunzike nga kiyina sayidi kwe kiteekeddwa okuwunzikira mubadde balabi balungi mu Zabbuli 14 wagamba nti omusirusiru ayogedde mu kamwa ke nti tewali Katonda tewali kyoyinza kukola nga Katonda takukulembedde nga bwabadde nti yankulembera mu buli kimu okunnyamba okuzuula amazima g'oyo omwana ennaku z'omubbi zibaana bwe zaaweddeyo oluvannyuma lw'okuba nti azaalimba si gwe gusoose ne tumukwata Aisha vaayo wetondere ensi ku lw'okusasamaza kuwataddewo n'okufiiriza banno abali mu mbeera yennyini gye wabadde onyonyolako kubanga nze nkimanyi gye bali kyekyambagula nange nga bwe nayitako mu mbeera eyo gye wabadde onyonyola erimu okufa n'ensalawo nnyambe nkozi ogwange Mukama abawe nnyo omukisa abanyambyeko musigale nga muyamba abasiiba tugende mu maaso Mukama ataase ensi ye mubeere bulungi